The Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga ekutuusibwako, Gandhi Hardware Store abakutuusiza amatiribona w'ennyumba, Finishing Hardware Accessories. Gandhi Hardware Store basangibwa Ntinda ku kizimbe kya Reed Complex, edduka A19, ground floor. Gwayagala okunyiriza ennyumba yo kuba ku noti 7 noti 8, 9 noti 3, 28, ne noti 784, 9 noti 3, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako abalungi abatulaba ku CNN ya Africa, the version of Uganda, that is CNN, the cable news network, Extra Digest mugoba nsonga. It's a beautiful Sunday. Embera nzikakamu mugoba reason. Mugoba reason. Eusajja gogenda kufa bwongo. Oh yeah. Ogenda kusharingirako experience yo n'emikutu emirala giri gyonna gy'okyaddeko insha Allah. Actually tutandike n'ekyo. Tulina Chris Rule, Business Mind, courtesy of Gandhi Hardware Store Ntinda. That is Reed Complex, A19, ground floor. Balina ebizimbisibwa ebitukanye n'omutindo gw'ensi yonna ate nga badeliveringa okuviira ddala ku one item up to a bulk of items. Twekwate fe aba Gandhi Hardware Store okulira na Kampala Independent Hospital oba close to St. Francis Day and Boarding Primary School Ntinda. Bw'otuukaawo buuza kimu Gandhi Hardware Store. Bano abagandi bavugirira programu yaffe eya Business Mind every Sunday ate nga tebaakomyoko bawomyemu omutwe mu Bootcamp yaffe Business Bootcamp egenda okubeera wali ku Katikati Restaurant, that is Lugogo Bypass, this coming Saturday. Tuli fena? Tuli bwe tuti. Olw'omukaaga luno olujja olwa weekend gye tutandise olwa Sunday leero. Omanya abazungu wiiki zaabwe ezimu zitandika ku Sunday, abazungu fe abaddugavu etandika ku Monday. Nali nnyumyako ne sikoola omu n'angamba because olunaku lwe tugenda ku ssomero naye ng'omu butuufu bwakyo wiiki etandika ku Sunday. Oyo yali sikoola omu ate ne nfuna sikoola nga mu Advent n'angamba lwa mukaaga wiiki lweggalawo. Okay. Nenfuna sikoola omu yali musamize Mama Fina n'angamba ye week eri all throughout. Era nga sikoola w'abasamize ye version ye ne mugamba wow, thank you, that is your version, thank you so much, because sikoola w'abaki kati gwe sikoola wa business week etandika D, business scholar lwenfuna customer. Let us shake hands as young men of this generation. Hey, ready flagger? Ready flagger? Ready flagger? Nakuwa bwambasada gwe ready flagger zikozenga bwolabye. Bwambasada bukuli mu ttano. Oli otya tata Christian? Ndi bulungi. Christian ali atya? Yeyagala ali fit. That is very good. Say hello to the world. Abalungi abatulaba, abatulabidde ebbanga, abatuwagiridde ebbanga. Alhamdulillah, bebale nnyo. Abakubi b'engalo, abawagizi ne ba clients. Thank you so much. Twagala okubasiima. Mwebale obuwagizi, mwebale support spiritually, financially, emotionally, physically. Kikulu nnyo ekyo. Kati physical support tuli mu kugirabanga 10th December alizaati tuzaagala ku olwo 2022. Kolwo tugenda okulaba abawagizi baffe abalungi abagenda okuyimirira mu birasha okusobola okubeerawo naffe nga tutemaatema ensonga. That is very good. Naye nga twagala okwebaza abantu abalabi baffe abalungi aba CNN Africa, the cable news network, mwebale obuwagizi bwonna bwe mutulaze naffe tubasuubiza era netubakakasa ti kabani ku ndongo. Alhamdulillah, tugenda kuba nammwe alhamdulillah paka ku lunaku luli nga ffenna tuli mu buwanguzi inshallah. Yep. Thank you so much. That is Chris Rule for you. Once again, nyongero kutegeeza nti Business Bootcamp is proudly sponsored by Gandhi Hardware Store. Expect business speakers of all sorts of life. Tenga bayina kye bayita thorough experience mu business. Ba business speakers bano bali hands on. Ba business speakers bano babaddewo with time. Atenga balina kye beekoleddewo ne babeera ne kye bakoledde community ebeetoolodde. Ate ng'era tetugenda kukoma kwabo,
tusuubira okuleeta abalala because waliwo enteekateeka inshallah etambuza business bootcamp eno to diaspora. Chris, how far with that arrangement? Kakati bannabulaaya mbaagadde nnyo ate era ne mbasanyukira omuwendo gw'abantu abaregistarinze okuva mu nsi ez'enjawulo buli lunaku gweyongera okukula. Wow, Allahu Akbar. Engeri gye twabategeeza nti buli muntu yenna waali as long as ayina essimu, laptop, desktop, iPad n'ekintu ekirala kyonna kw'osobola okussa link ng'oyinako oko browser. Internet. Okay. Buli kintu kyonna ng'osobola kiyina browser page. Like Chris. You can post there. N'oteekamu login details zaffe ze tukuweereza ezijjira ku ticket. Yeah. You can download akantu kana akagenda okubeerako olunaku olulamba n'okalaba mu segments mu budde bit by bit wonaba oyagalidde wonna minute per minute. Njagala okwongera okubakubiriza bannabulaaya bonna gye bali luno terwetaaga tumirwa mwana tosindika muntu mbugendo onsomere kati okusoma awo Katonda wenja okumwebaliza waliwo ebintu ng'akikwetaaza gwe newe kuba bino ensonga z'okumanya omutonzi gwe si bya kibinja ate okuteidirisi lukwago okutekeisi kanaabi okutetondese nabulya oba ataddawo owaye munfunireyo ebyawandiikibwa munaabimpeereza tebikola bityo bino ebintu byetaaga kwetukira kyovala we twakulira nga tuli mu adolescent stage eyo balina ebintu bye batugambanga nga tosobola biwulira ne wadde abakadde babiremeddeko naye nga towulira ng'amatu gagira pukukuku nga weetaaga kumala kubikola ki kubye-experiencinga n'oba n'endowoozayo ggwe omuntu atalina mwana bw'omunnyonnyola omukwano gw'omwana awulira muwulire asobola okuguwuliriza naye tasobola kugufiiringa byanjawulo nnyo omuntu alina omwana bw'amala okufuna omwana nga wuwe biologically alina feeling gy'afuna ey'enjawulo etali yooli atamulina. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim gemanya gange tulina Chris Ray business mind every Sunday. Njagala Chris okutwala omukisa guno okwebaza abantu ab'enjawulo mu ggwanga Uganda. Leero ngenda kwebaza aba Uganda abamu diaspora mbebazizza nnyo naye leero kanebaza abantu ba Uganda amidst all challenges ne issues zaffe eza internet yaffe eri on and off. Honestly every time I move around KLA Kampala nsanga abantu bwe bati we bakwogerako. Let me quote them. Okay. Mwana waleta kagaya akakwogera ebya business mwana oba wakajjawa byekwogera mwana kabitegeera kagaya ako mbuzi keekaani n'omugamba ye Chris yes so waliwo omukyalo omu akola ne mobile telephone network that is MTN everywhere you go. Omukyalo oyo she's a boss. Okay. Heading a big office with MTN. All right. Na meeting omukyalo oyo way back ku MTN headquarters wano office zaabwe empya nga ku internal affairs. Nengendako mu office ye nga mulimu programs nga 5 ze downloading za business mind. However zali nkaddemuko. So naye nga ngamba njagala kulaba ebipya. Ne mugamba lwaki agala kulaba ebipya n'agamba nti zino nzirabye naye ndaba nga namisinga nnyo. So ne mugirira awo na subscribing nga nazzemu okusinkana omukyalo oyo wano ku Serena of course courtesy of ekikadde. Okay. Ekyabaddewo yesterday. Ekikadde kyawedde? Ekyabaddewo yesterday ku Lwomukaaga. That was 3rd. So omukyala beba sponsor n'angamba nti akavubuka ako kalina obwongo. So njagala kwebaza mwannyina ng'omulungi, I'll not mention your name, but she works with MTN, the mobile telephone network. N'abantu abalaba nnyo Chris, they really appreciate your work so much. Njagala kwebaza n'abantu abalaba waka waffe naye nga tebafuna mukisa gutusinkana kwebaza. Yeah, one on one. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. So that is it.
Olunaku olwaleero Chris tugenda ku having a simple show. Simple show nga tutunuulira briefly abantu ogenda kuboba wako just ka hint katono nnyo on what we are going to have on Saturday. That is 10th December ku Katikati Bar, Katikati Restaurant. Njaga tutunuulire kati nnyo ebintu bino tugenda kuonako bikooni baganda bange batulaba tugenda kulambulula nnyo. Point number njaga tutunuulire is wealth a result of luck, hard work, chance, lottery okutakula jjada n'okubala to. Wealth is a result of what? Kakati neyanziza nnyo mukisa era nga bw'ogambye okwebaza abantu baffe abaawakano kyagala okwongera nange okubakubiriza okujja mu bungi ennyo nga bwe muyayaanira shows ez'okusanyuka bwe muba muyayaanira shows ez'okugaziya emirimu gyammwe. Thank you, that is great. Mbadde mbakubirizanga nnyo okukkaatiriza ekigambo kye bayita source. Source weewo bwe twongera okunyweza ensawo yaffe evaako obeetereza obulamu. Nti esente ezivaamu ezikola ebirala naffe tulina okunywezawo okumakinga sure nti watugabirira ne wabeera wagumu ddala. Kati kino kyoyogeddeko oko nti kwolwo olunaku omwogezi waffe agenda kusooka omu ku boogezi baffe agenda kusooka alambulule bintu ki ebikola obugagga. Thank you. Birimu omukisa kukola nnyo, kutakula jjada, kumanya, kusiba kapapula beeti, kuzaalibwa mu famire eteredde, kunyumya n'abayina, ndabikayo, kikula kyo, gy'ozaalwa, gye wasomera, ddiini gy'osaba. Era wano wenjagala tusinziire n'enjogera zino zonna tuzirambulula abantu bazitegeere bulungi kuba mulimu ebintu bye tubadde tetubaweera ku mpewo naye nga wali bigenda kubaawo. Obulungi tebabulya, kituufu obulungi babulya. Awo mpaawo akyo tokireka ekyo kirambulule ekyo nakyo bakisange wali. Nja kutumira Idris Lukwago era ng'akadde kano Idris awangaalira mu kyombo kya Sudaani y'Amaserengeta. Oyo omwana afata Chris tolandi ofata bannange oyo omwana afata musiraamu afata. Azinoonyeza wansi ne waggulu. Idris ali Sudaani yaŋambye mbu abamu ku baana baggalanga mbu mikwano gye yasoma business networking. Abamu alina oku networking. Ate nekyalo Christian nebaza Katonda ku show yaffe abantu bonna bali connected somewhere somehow. Bw'onoonyereza Kanaabi oyo okimanyi nti Kanaabi yasoma n'abaana ba Bizimungu. Aish. Why? Obulungi babulya tebabulya. Obulungi babulya. In what perception? Obulungi lwaki babulya? Red flag. Era red flag y'omuntu. Red flag y'omuntu atamanyi byakola. Kumuulya ng'ayogera agaboozi mbu obulungi tebabulya babulira ddala. Kankubulire IBRAH. Waliwo abantu bali mu tulaba wano nga figa zaabwe ze zibatuusiza mu office mwe bali. Nga teyali badde mu office eyo teyali badde nga yakuteekako signature esembayo singa teyali ndabika ye. Genda maaso. Obulungi babulira ddala. Kwega obulungi waliwo we butuuka nga capital nga ntandikwa nnyo nga teweetaaga genda mu operation with the creation. Abantu bali mu apartment omusajja agisasula emyaka ebiri nga ekimusasuza gundi noga tebabulya babulira ddala. Abantu bali mu kuvuga emmotoka ezeegasa ennene ensajja formatic blue bag ng'oli tagigulyanga ku maama we naye nga gwagiguludde bikireke nokira. Obulungi babulira ddala bulungi. In fact obulungi babulya n'okuba n'ennoga n'osolobeza n'omira babulya. Chris, how are you? Nze ndi fine. I know. Ku bibiri olina okukola keekya. Drag. Ku bibiri olina okukola keekya. Kyekiriwa. Kisooka. Katonda bw'aba
bw'oba teweefubyeko nnyo kunoonya muno ne mufuluma product nga nnungi as a result of enteekateeka yammwe ey'omu maaso bwe mba temufulumye product nnungi abantu abo bakolerere nnyo. Mbazadde mututeekere mwebale tuteekerateekera kati naffe era tulina otuteekerateekera kubanga mu mbeera ng'ebintu bikyuse nga betumanyi basinga bye twasoma obuzito kiddemu omulundi gumu betumanyi basinga bye twasoma obuzito naye nga ennaku z'omwezi 10 what would you miss honestly speaking business speakers olwaleero they have thorough experience in business. The speakers have thorough experience in business. Abantu abasomesa no business networking. Ne lwaki b'omanyi bankizo ku biki by'omanyi. Totally different. Omala okusoma emyaka 17 gyo dedicate nze 7 egya primary mukage egya secondary gyo 13 noteekako n'esatu egyaki eja university abamu nno bagenda 5. Okay katutekeko n'egya nasale 3 gy'emyaka kale nga 19 omuntu amala okukala kate egyo emyaka gye yonna 19 n'agikuba oluku mu mutwe wali n'abange yasoma science in poverty and applied suffering emyaka egiddako 3 kiki anti kyenkugamba kyembadde nkugamba kose eyo bagiyita batya science in poverty and applied suffering menyera amatendekero 3 mwe basomesa science in applied science what science in poverty and applied because of it applied suffering dale uzajagwa Chris eyo kosi yabisale ki bagisomesezaawa ate abasinga okuyita mu eyo embeera abo be basooka okusasula first semester mwaka mulamba naye nga kyennyo kusoma muwawa institute bwe basoma kumala Idris Lukwagali Sudani y'Amaserengeta nkutumiddeko era bw'osanga abo nze nyina diguli 4 ate nkyayongerayo biri nombuuza nkola kinvuga boda. By the way, let me take this opportunity. Gwengendo tumira tagenda kunyigira. Bwana nyiga. Bwoba olina enteekateeka ezinyigira making sure olina ky'osobola okukola. Bwoba tolina ky'osobola kukola okunyiga ko. Ne atumira muganda wange Dr. Halid. Is my biological brother. Naye nze buli lwe mukubira essimu agamba ndi mu kusoma. Allah amusaasire. Abeera asoma. Allah amusaasire. Okay, tudde ku kosi yaffe. Naye kosi tusoke tuddeyo ke mabega kati nnyo. Nga bye wasoma, nga by'omanyi bisinga bye wakola ki? B'omanyi nga bazita okusinga bye wasoma. Abantu bwe balina okussessira awo. By'omanyi biteekwa okuba nga bizito. B'omanyi bateekwa okuba nga bazitowamuuko okusinga bye wasoma. Onfuna? Bulungi nnyo. Ye kiri kyenkugambye nti abantu bavaamu emyaka egyo gyonna 19. Emyaka egiddako 7 ne giba gya kubonabona kwereere. That is course ki? Science in poverty and applied suffering. Emyaka egyo egiddako awo n'etaano oli ng'avudde ku university. Obulamu ne bukaluba nnyo. Baganda bange abali ku university abasoma temukoma bukomi ku kusoma bintu bino. Kunoonya grades nnungi zokka. Kisukawoko. Yeah. Life is beyond the first class degree. Yes. Life is beyond a master's. In fact, the proper definition of education should have been education definition mu Luganda yali badde nti okumanya butya bwe nsobola okulongoosa obulamu bw'abantu abanneetoolodde mu ngeri esinga okubeera ennyamba. So that is the definition of education. Ye definition of education. Ye definition. Mbadde musaale ntya okukyusa obulamu bw'abantu abali mu community gye mpangaalira. Tewali kisingaawo oyo education. Bino ebirala byonna ojja kubigattako simanyi kuba ne course zino nga muzikola nazo zirina okwetegerezebwa. Career guidance. Urban development abantu abali mu kibuga bintu biri awo bwe bityo so nkubiriza. Chris wakola course ki ku University Makerere? Soko ndekemu. Soke tusomesa abantu. Soko ndekemu. Aren't you proud of being an alumni of finance? Ekyo mbadde nkyogera buli lunaku.
wakola finance nakola finance era byolimu era byendimu ate sente nga zinyo obwenkanidde awo nti buli muntu eyasoma course engineering electrical buli kimu kigwera wali ne Idris Sudan gyali era majja era nawe yasoma amawulire omanyi we kigwera wali gole yange naawe oyinza gwe kwebuzaabuza na butagitegeera naye ffenna golo kusula na mukkutu tone senabulya okitegedde bulungi nnyo golo esooka era ku golo za 2023 abantu mbakubiriza golo ebesooka ku lupapula bino simanya must drive sooka obijjeko ebyo soko suleri soko jeko kasasiro oyo so kati tutunulira 2023 abantu ba drawing action plan master plan first goal kusula na mukkuto making sure ogenda kuli na kubisatu nkaga mutano plan 2 goal 2 eyokubiri oteka okubera n'obulamu obulungi nga tebuli mu kusomozebwa kwa bulwadde bwonna goal number 3 yongerako byoyagala sawe motoka ennyumba nyina okuwasa ebisigadde omwo naye ziri ezisooka ebbiri kuba biri ebibiri we bitali toyina bulamu oba oli musomesa mulungi okulya kwe kusookawo oba oli dokita mulungi okulya kwe kusooka oba oli munamulu watutumu kulya kwe oba oli politician ajjudde kulya kwe kusookawo goal number 1 2023 kusula na mukkuto timu kulya timu lubuto kyoto awo wendi 2 23 so abantu baffe bana bagenda okujja ku bootcamp obadde ombuuza wali enteekateeka basuubire ki tusooka naki mu byonna principles ki ezikuuma obugagga ke katabo kaffe kali ennyonyoogera y'abaki y'abaloodi abalinamu abatusooka okufuna njagala okwebaza omukyala eyasasudde akatabo ako bayirawo waliwo omukyala eyasasudde that is very mpola abantu bagula akatabo kano omanyi teri kisinga kumalamu maanyi Chris nze ng'omwana w'omufirika kwe kukeera ku makya n'okwata Napoleon n'omujjuza wano n'okwata Mawumawu n'ojjuza wano n'okwata Jipiri ne Rabbongo n'oteeka wano naye nga tukunnyonnyola nti waliwo obutabo bwe weetaaga osome kati akatabako n'okayisaamu amaaso akatabako omanye ekyenjawulo ekikalimu leero waliwo abadde ngamba mbu sente nga nnyingi ne mugamba olina abagagga bameka koye ne mugamba mu ssimu yeeyo osobola okukubira abagagga abawere 10 ng'oyagala miliyoni 10 ezitaliiko musingo n'ofuna nanga n'ababiri sirina ne mugamba ate gw'okeetaaga nnyo n'okusinga nze yakawandiika kuba gw'okeetaaga lwa nsonga IBRAH omuntu yenna bw'oba tosobola kukwata ssimu yo n'okubira abagagga bawera 6 nga bakuwa sente ziwambuka agula obukadde 5 nga tolinawo owandiise randomly business networking yo temuli bantu network bw'oba ogirina ya business eba ebuukabuuka tekuba network eba n'akati kamu ate nga ka kitundu obanga ali mu luwonvu amasimu ga network y'obutigano kamu 2 3 4 5 akatikati bwe kati business networking muno twagala twongere tubalagera principles butyo omuntu bosobola okunetworkinga n'ogwa mu ba business associates abali mu industry yo nga mukwatagana bulungi nnyo ng'olina referrals n'okuuma ne orders nga zijja ebyo byonna mu katikati ate ne bw'onaatuma omuntu kizibu nnyo okufuna byafunye n'abireeta n'abigamba nga bwe tunaatubyogedde ne bw'anaaba abikugambye oyinza obutabiteeka mu nkola ng'abyejjidde ku ssoosi wali weebale nnyo awo nno wenjagala okujjira mbasabe mwenna mujje mu bungi mubeerewo nyina n'akenjawulo ke nayongeddemu kano kankizo kasupu tubadde tetukogerangako bubonero ki omuntu bw'alabirako bizinensi nti enaagwa oba ye yaagwa What are the signs of a failing person and a failing business? Nga kwegamba obubonero obwo osobola obutunulako bwoti n'omanya nti honestly speaking business eno eri mu kukkirira nga ne bw'onaaba owazewazeeko ne weewola ne bakuwola ne bakwongera ssente kwe kutwala bye wasinga ejja kgenda n'ebibyo byonna
mbagenda bawayo akabonero kamukamu kokka tuwe ak'omuntu kamu agwa n'aka business kamu bubonero bubiri akabonero akasooka kaki ka muntu ka business ka muntu okay akabonero akasooka ak'omuntu anaagwa mu mirimo atandika okunenya abantu abamuyamba nga ayambuka n'abalaba ng'ekizibu baba babi nnyo era abantu abo be babeeramu bano wammanga mikwano gye egyakuwola n'otasasula mikwano gye egyakukolera offers oba ezakuwa grants oba egyakuyimiriramu ng'otandika bw'omala okubaako w'otuuka n'otandika obbalaba ng'ekizibu obwo bwe bumu ku bubonero bw'omuntu anaatera okukola ki okugwa in whatever you do gwe obeera kaleberebwe bakayita kaleberebwe kalebe okay akaleberebwe tugende n'ekyo gwe buli olaba ng'otuuse mu mbeera libange pesa ku saati nga lisigazze wuzi yerikutte ne wuzi nga yakutuka munda naye ng'erina weezigamidde munda tennavaayo buvi pesa lino kugwa ekyokulabirako bw'oba olinayo mukwano gwo nga yakuwola essente n'otasasula naye nga bizinesi etandise okufuna emitawaana tomutunuulira ng'ekizibu nti yakutambuliddeko kubanga tewamusasula naye ate kakati mu kifo ky'okuzzaayo ezize kati gwe wetise ng'omusalaba nti yakulemesa byekwaso eyo red flag y'omuntu akola ki ali kukikkirira bigayi kye yayimbako kukikkirira wammanga awo suula indicator olwo oba otandise osuula indicator ekutwa oba ovuga odda mu nnyanja ne bw'oba oyagala ne bw'oba toyagala the moment you start blaming other people for your own failures oba ogenderera tudde ku bizinesi enaagwa eri mu kugwa nga yo mu butuufu ne bw'olwana otya tulina giyimbira akayimba kali amaze emirimu gye bizinesi ng'enaatera okuggwawo otegeere nti n'obulamu enaabutwala bw'oba oyawa gyewolera ssente nga gye weewolera obadde olinayo rapo ne bakuteeka mu lisiti yaabo be batakyayinza kuddamu kuyamba manya nti gw'oli mu luso olugenda soko kiddemu mulundi gumu once again bw'oba olina bizinesi gy'okola nga wagyewolera nga weewola ssente ozigiteekemu naye ng'olina gye wali wazimba rapo ne batuuka ekiseera ne bakussa ku lisiti y'abantu be batakyasobola kuddamu kuyambako oba okuwola okwesembereza manya nti gw'oli mu kkubo likola ki manya nti bizinesi eri mu kkubo erikola ki eriserengeta akabonero ak'okubiri tulabira nnyo ku baclients baffe bw'olaba ng'abantu b'obadde oguze olutatadde bakyusiza ne bafuna omuntu omulala gye balaga nga babadde bawangadde naawe ebbanga bizinesi eba etandise we tuyita eba eri ku maturity stage ng'egenda mu decline eba etuuse neewanukayo mu bwengula kibeera kitegeeza kino kati wano bw'oba obadde mu dduuka mwoli obadde oli mu bupale bw'abaana bato kyekiseera you cannibalize oyongeremu ebintu ebirala ebisobola ebikomyawo bw'oba tokikoze ogenderedde so ekyo mbadde sikyogerangako wano mbadde sibawa red flags z'abantu bagwa na bizinesi zigwa ebisingawo ku ebyo wali ku katikati ennaku z'omwezi nga 10 December katikati restaurant Lugogo bypass opposite DHL wansi awo otuba tusinkana baganda bange tusisinkana awo tuyuze tenti njagala abantu bagyekwateko ku mitayimbwa nga tujjuddewo tuti kivulu si kivulu ne okuyayana kwokumanya njagala ndongo yasuna bene nembazira tone si kinyanya kino kinyanya kya business Business Mind ku Extra Digest mugobazo nga Ibrahim gemanya gange tukola ne Gandhi Hardware Store entinda mugamba wange Dennis Mugabi njagala kumutumirako Lordman Dennis Mugabi owa Business Mind ne Gandhi Hardware Store webale kututeeka mu center te webale nakuvaayo n'okkiriza okuteeka sente mu musomo gwaffe ogwa business tubadde n'emisomo mingi naye ng'emisomo gya business gino gibuliramu ddala mu Uganda ebyaddala ate n'emisomo egisooka okubeerawo mirungi nnyo tubeebaza however temukoona ku kinyusi oleeta omugagga natandika okulimbalimba abantu butya bwe yagaggawala nze nina abagagga bali babiri bemmanyi baffere these are crooks bayaye otegeera mugagga omu yayimirira katuuti nga namungi w'omuntu atunula bw'ati n'agamba abantu mukole nnyo just like that
nsime toyi ngende nduke ku manyanja nkole ki ekigere these are crooks. So Chris, njagala tutunulire another aspect, but remember mugana ngali yatulaba ali mu diaspora tuina entekatekayo era ogenda kubanga tufuna bulambalamba via omutimbagano gwali e Kampala physically jangu wano ku katikati oberenga onyumirwa emboze no buli kimu kitambule bulungi nnyo nchiddamu muine entekateka ezikunganye sente ne mugaya mugula bia ayitiridde nosaba beera ayokya nosaba kirabu annyogoga okyegeera muganda wange fissa akasente katini nnyo tiketi yaffe esookerwako ya layisi okyegeera ojje olabe omusomo guno muyina enteekateeka ezo ezigamba mugenda mu binyumu ne mukuŋŋaanya abavubuka ne mugenda mu binyumu eyo ne musulayo ennaku 3 novaayo nga Land Road yasindikadde ebbaluwa wansi w'oluggi ecwi ogenda ogituukako nga n'ennaku ze yakuwadde zaaweddeko yagitaddemu naye ng'oli kalangala ojooga oli kalangala gy'oli mu kujoogera gomanyi abateekateekayo. So baganda bae mujje mu musomo guno tugubeeremu tulabe kwolwo nsaba abantu abasiba emipiira mulinyemu ku kyawakati mujje mufune kugamba mujje mufune kye bayita ensigo mujje mufune kye bayita eddobo kwolwo olunaku tetugenda gaba kyennyanja tewali tugaba ddobo neddobo tetugenda gaba tubawe eki tugenda bayigiriza oninga bidiba bw'ogaba eddobo ng'ekidiba kya mulala toyinza kusinga nannyini kidiba funa obeera wakateekamu eddobo bwoti nagali jemu ensiriŋŋanyizo n'ogenda nazo. Idris Lukwago nkutumidde blood Idris nagambye ali Sudaani y'Amaserengeta n'omusajja awo wansi yasoma n'abaana baggalanga ina omusajja awo wansi wange alina ekidiba naye sente akuba nkube printing alinga printing kubanga ebyennyanja bye birungi bitya biwooma nnyo yap era wano wo ab'eddobo tebajja twagala baagala kuoninga bidiba eddobo tubalekere ba motivational speaker kakati oli bulungi ndi bulungi alhamdulillah very good. What are the fundamental principles of business networking? Njagala otuweeyemu because nabagambye olwaleero tuli mu kukoona kuzimu topics zetugenda okuhandolinga ba speakers abenjo betugenda okubeera nabo this day bagenda kuhandolinga ebintu ebyenjawulo okusinziira ku their experience okyegeera. Haji Yasini Bakaluba Sekimwanyi agenda kuwa knowledge ngevasinga Bulaya and Africa because alivinze mu territory zombi oyo gwe twaleesenga omukwanyaganya. Thank you. Emyaka 18 19 sebo 19 nga ajiri 18 ogwa 19 yali busy nga alina bya processing. Okay, no worries. Yeah, se emyaka 18 n'emyezi 9 n'ennaku 13 agenda kunnyonnyola kye bayita Bulaaya. Baganda bange Bulaaya tetutegeeza Sudan Idris gye yagenze. Bulaaya ali beyond. Oshegeera. So njala tuwe fundamental principles of business networking. Tuwayemu esooka mu business networking bw'oba oyagala okuwangaaza abantu bo networkinga nabo amaanyi ge agasinga gasse mu kukola onafuwale mu kusaba. Okusaba kika ki begging okusaba kuno okulembeka okusaba begging beera munafu mu kulembeka obere w'amaanyi mu buweereza. Yo principle esooka okukuuma business ekitta emikwano gyaffe gino egy'enkizo egiri mu networks zaffe kufuna mugagga leero enkeera omwana wo n'alwala naye abagagga bakoowa ebintu kati nze wenkubuuliza ndi musawo nze musajja nsuubula bijanjalo nakasooli ate oŋŋamba mwana obadde ogamba ki? Nja kutumira ku bagagga bange omugagga wange asooka nja kutumira omugagga wange okubiri ntumire boss wa Gandhi Hardware Store mwami Mugabi Dennis nange nkutumidde tumidde Konyo Roadman nja kutumira Yasi nyina ino omugagga ne Ham nyina ino omugagga wange omulala nzikiriza mutumire mba mitani mu ngeri ey'enjawulo waliwo omwami awangalira mu ggwanga erya Bungereza ye UK muganda wange nnyo mukwano gwange nga ye director
owa company gye bayita Coffee Travel Safaris. Bamwitani amanya ge. Ye Mwami Gaddafi. Assalamu alaikum. Sajja Musiramu. Alhamdulillah. Sajja ayagaliza. Amina. Era naye ku sheno ya Powerins era be bamu ku ba sponsors be twataddewo ko abavujjiriza abo abaddako nga tuvudde ku platinum ne tujja ku gold. Allah mubalire birungi byerere. Amusasula birungi byerere. Twagala okwagaliza ebirungi ebisinga kaawo ne kampani yo tujagaliza ebirungi Coffee. Amina. Travel Safaris. Amina. Abantu bakutuweera emirimu gikufikkeko egisigalawo ginonye gye ginadda. Abafitina n'abo mutima omubi enteekateeka zaabwe zigootaane. So principle esooka bw'omala ozimba network yo IBRAH Idris Sennabulya Chris nebanga it's a business Kaizi Kanabi Daniel Mugoya nomanya nti this is my business network saamu amaanyi mangi mu mirimu gyammwe okendeeze ku maanyi agalembeka oba agasabiriza ojja bawangaaza. Be a less beggar. Don't be a passive beggar. Don't be an active beggar. Little begging. Don't beg too much. Kwega oyina buli lwowessa mu state eri vulnerable abantu bakwewala ne bakulekera ekyo kyoli. Era abantu abo abaagala okwefuula nti buli kaseera babawe batoba nnyo n'obulamu era bukaluba nnyo. So ye principle ya tulina principles nga musanvu ezifuga business networking naye mbawaddeko etya endala bagenda zisanga wali mu tenti ngenda zoogerako n'abantu abalala ab'enjawulo bagenda zoogerako kubanga twasharinze content waffe ono kyamukisa mulungi nnyo nti ffenna nga bwe tugenda okubeera ku set twakkanyizaako ku biki bye tulina okwogera deliverables twamaze ozikkaanyaako era ne tumanya ngeri ki gye tugenda okustreamingamu abantu baffe batufune buki bulungi. Buli muntu yenna ng'ali mu business nga tolina network ofaananako n'omuntu alina edduuka mu Lwera emikisa 99 ku buli 100 nti gwagenda okwegulako kaddemu omulundi gumwako. Omuntu atalina business network ofaananako n'omuntu atadde edduuka ly'ebyokwewunda mu Lwera. Ebyokwewunda bino makeup wabakyala kujjako ng'oyagala kuba bitoogo makeup n'ebyennyanja bye babeera bawujjaawo bwe bati obukyayina obwo obuyisaamu tractor z'omuceere ate tebukola makeup. Abakyayina tebakola makeup. Bamala bumazi nantalabika nga namagwe yaliko makeup. Abakyayina kizibu nnyo. So omuntu atalina business network afaanana nga omuntu atadde edduuka lya cosmetics mu Lwera wakati kyokka ng'osuubira abaguzi era nga nawe okeera ku makya n'osaba omutonzi nti bajje banguleko. Nabagamba essaala zino oziraba okuddibwamu kwazo kuva ku nneeyisa ya muntu eri omukama Katonda. Like Chris weejaakira ku Katonda ate bw'omusaba. Nze aŋŋamba abantu yeejaaka ate bw'asaba Katonda. Mulimu omuntu asaba ekintu ng'omulaba takigwana ate mulimu omuntu asaba ate nkugambye red flag. Kapito bwo abeera wa mitwalo 10 ng'otunda nnyaanya kikusabye emmotoka ki neevugemu nga nzire waka si bwe batyo. Sigezaako biritolinga mirimu naye mu strategy z'otaddewo kibi nnyo bw'oba ng'olina kapito wa mitwalo 10 naye ng'oli mu kulubirira ebintu bya bukaddaana kyabulabe kiyinza miliyoni 39 n'emitwalo 9. Buli siteegi gye twakulirangako mu bulamu yalinawo emikwano era ng'emikwano egyo girina obuzito bwagyo obujaawo. Buli lwosenvula bwoti IBRAH primary wasomeranga nga siringi 10 kikusuula eddalu bakikuwa n'osuula ng'olaba n'obuyana ndi eno kati olwaleero ntumira mukalazi ntumira mutebi ntumira bbuule nentumira ne Bukenya abo nasoma nabo nga tutula ku ntebe yeemu bwetu. Olwasa twalyanga pani tutakula emikundi olwasa olu naye nga kojjawo akuwadde olwasa olwo omulabanga Katonda. Makalena yatunda atya paani gwe tone Makalena atunda atya paani we si kamu 10 oba kamu 5 kyokka lwalinga 10 nobeeramu ne bupaani 10. Kakati mindset gye walina nga 10 lukucamula ye mindset gy'olina nga ofuna emiliyoni byanjawulo nnyo. Kyekino kyenkugambye nti essaala nze nafunye miliyoni zabadde 3 ku lwakumeka wiiki enene lwabadde lwakuna miliyoni 3 ninne badde nga
nabadde nga azanyisa coin mu ngalo y'ebitaano bwendi bintu bikyuka Chris bikyukira ddala buli stage gy'obeerako mu bulamu era ne kano ngenda kasomeseza wali bw'owangaala nnyo emikwano bw'olemera nnyo ku mikwano gy'okuze nagyo gimanyi okusitagnatingisa n'otamuvinga mu Luganda emikwano gino gijja kukonya kati bw'oweza emyaka 25 okudda waggulu emikwano egiddakawo giba gyakwesibako bwesibi olwekyo kye bali kyobeetaagako bino sijja kwesiba ku bantu nze munange sesiba abantu ku bantu by the way abantu babeesibako nze sesiba ku muntu waba tatambula nange nga ngenda nze nkwetuggako n'okijjamu enjawulo nga nyina kyenjagala nyina okwetuggako lwa nsonga omuntu bw'otamwetuggako bintu bingi by'osobola obutamufunako nga tomwesibyeko okwesiba ku bantu kikolwa kya bugunjufu abagagga bakwanika si kyangu n'okulabika tebalabika kati omaze omufuna ne strategy n'ogiteekawo ngenda kunyweza nti enkolagana ate olina gateweesiba ku bantu mwesibeeko Business Mind ku Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim alongside Mwami Sike Lule. Every Sunday tubeera wano nga tutunulira ensonga ezikwata ku business. Tuli proudly sponsored by Gandhi Hardware Store Entinda ku Reed Complex N19 ground floor jokubanga basanga okulirana Kampala Independent Hospital oba okulirana St Francis Day and Body Primary School awe Entinda. Ogenda okubanga osanga banywanyi baffe aba Gandhi Hardware Store Entinda. Era nga tuli basanyo okutegeeza ndi mu musomo gwaffe ogw'ebyenfuna gwe tugenda okubanga tukutuusaako ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwa Desemba ennaku tubalira ku ngalo kati okubanga tutuukayo abagandi babadde basaale nnyo okuvujjirira essente okulaba nga buli kimu kitambula bulungi nnyo owaye eyo nkujjeeyo sigenda kulwisaayo njagala kwongerayo njagala tutunuulire what is associate networking associate networking kyeki kakati mu buli mulimu muntu gwakola ayina abantu bawangaala nabo tegiba mikwano gyo ne bali mu industry mwoli IBRAH kyangu nnyo okubira munnamawulire muno nga si mukwano gwo naye ng'olina ky'oyagala absolutely enkolagana eyo egasa ki mu mirimu gye tuba tuwangadde nagyo mulimu client ajja mu dduuka lyo ng'alina ebintu by'ayagala naye nga bw'onaakola ensobi n'omusindika mu dduuka lya Idrisa talidda wuwo badde kitegeeza ono waffe liri linnya ddala kati ng'agenze mu dduuka lya ng'agenze mu dduuka lya Idrisa n'agulayo ebintu ng'ewo talidda Idrisa Lubuulwa era njala bayigirizaayo enkodyo emu akakodyo taata kasitoma wo w'olulango tajja mu dduuka lyo n'omugamba tugeze obadde otunda misipi belts najja naggamba mbadde nnoonya omusipi gwa crocodile tugeze brand ya Sike crocodile tugende ne brand ya crocodile tona agwagala nnyo kakati tone senabulya bwagamba nti omusipi ogwagwagala n'omugamba sigulina naye ate guli waagundi n'omusindika mu dduuka eddalya eyo nkola y'ababooda ekyo kyabulabe mukanyano owabooda omugamba nteekaako wali nina 2 owaaye jangu otwala ono ayina 2 zo genda omusuule wali twala ono era kyova obala buli lw'obasanga aba atunulanga okitegeera abatera okukola ekyo babeera ne piki nga zitukula nnyo bazoolereza buli kaseera eba emasamaseeti taagala bagiddugaze kyokka yakimye ssente bw'agiteeka ku stage n'abeera nga buli kiseera agisiimuula bw'asiimuula engatto akabeera akasiimuula engatto kekasiimuula piki ye n'asiimuula mu mpagi omwo n'asiimuula olupanga bw'amala bw'akeeyisa mu maaso abo tebavuga ba 210 ab'enjala ebaluma nnyo baba simaati naye nga banaku bazzibu era ogenda omusanga ng'ayambadde ogugatto nga gulina ennyindo nnene bweti nga akagatto kanyirira bwe kati zino ez'ab'e Masaka nange gyenva simanyi nga ate togiraba twagala obbakubiriza abatuwagira ab'e Masaka twakoze enseenene twagirese mu birungo byonna era ne katikati egenda bbaawo
Ebanga enseenene kati mugikola musane n'eyobuwunga. Oli n'asena akajiiko n'ateeka ku caayi. Mwatuma bummi bwetwaze. Idris Lukwago mutumiddeko. Idris Avalwengo. Mwatuma bummi bwetwaze ne twali twagala kwekutulako. Idris Avalwengo yali angamba nti ye enseenene alima nnime kati. N'abikka, ne zibiika, ne zaalula. Teziriko kuwenja. Naalayo mwana oyo ali Sudaani y'Amaserengeta yagenzera abatabani bagalanga. Tubaddewa associate kiva mu association oteekwa okubaako ne tribe w'obirungi tribe eya business gyentegeeza bino ebyammwe byokwesosola ekidingidde ebyokubeera n'amaduuka agakuliranye 15 ng'olinako babiri bokolagana oyo soogera naye oli soogera naye oyo aleeta ebipale bya migwe bonna beera nabo aleeta ebipale ebiwewufu ebiri feeke eby'emivumba beera nabo ojja kubeetaaga at one point kiraya nti wayinza okujja n'abantu basatu naganze nagula mpya nze ngula mivuma mugaye ntituzirina omwana kagende mu stowa omugambe gende wamukyabako ebipale by'omuvumba obireete wano oyiriba oguwale nga gulinga kanzu oyiriba oguwale nga gunene nga guwunya bubi naye era ogumuguze kubanga abantu kati nze sambala muvumba naye abajambala tokola ki? Sambala mivumba naawe. Oli ku nkola ya President Museveni. I am a first class Ugandan ekinyambaza omuvumba ki. Yagamba mbu you people who put on clothes of dead people. Kale kanyambale kisati kyange kye China naye nga kipyanze nkisooseemu. Kinjo kye? Omeni nayambala emivumba ebbanga ddene naye nga nsanga mu $1 2. Ennaku zino tebakyaziteeka mu kuba nabo akayasi kabali bubi. Era bagulanga emivumba nga munoonyaamu ssente mukole birala kati tezikyalimu. Kalyango Deriki gutumidde. Oli n'omusanga ku ndiboota y'omuvumba aguvuunula emikono bw'agiba mu nsawo. Tata Denizi. Obudde bw'omala ku ndiboota y'omuvumba genda okole $1. 13,837 gyogenda osangamu musawe mujja kuba otayizaayo akanaana oba omutwalo. Naye obuzibu si bw'abantu buzibu bwa musajja ono. Musajja ki? Ono yaleese ebyo. Musajja sente obeera otya n'abantu nga banoonya sente mu nsawo bataziteeka. Ekyo kiba kikula kya muntu. Red flag ey'abasajja abakola abo be bantu bewasanga nga waka babeeranga ne seppiki obuugi nga buweddemu n'ateekamu olugalo luno. Nja kutumira Ricky my brother. Ono Ricky owange Rick Romani. Yeah man, the logical motivator. Social applied worker. Oyo musajja yakola degree ye mugundi wealth building. Muki? Rich building. Kitegeeza ki? Kuzimba obugagga. Tumuweyo page 2 mu katabo edition y'okubiri. Akakatabo mwali. Mwali ng'ekyokulabirako. Akatabo ako ku page 19 nabagamba nti abagagga tebalina gwe baagala era tobeera eyo nobeera n'okwesudya mbu omugagga wange anjagala era ku page 19 ng'eggwako wansi awo ne nkugamba nti buli mugagga ayinayo abantu banyumya nabo nga tabanyumya kubajja mu byamagezi naye ng'anyumya nabo kuyisa biseera ate abo aba beetaaga nnyo kwega obeera kyakuzannyisa ky'abagagga era gwe bw'aba anyumya naawe takwetaagako opinioni olina kukkiriza bukkiriza obeera stress killer kwegamba obeera punching baaga ye kwawumuliza amaanyi era tolina kwemulugunya era ne bwayogera ekintu nagamba nti ekibuga kya Russia ekikulu bakiyita Seattle ng'omugamba ye boss anti luli we twali towakana totoolako okujjako okwongerako obwongezi bw'ona amuwakanya n'ofiirwa tajja kujja ng'ofuna abakuziikirako ofuna abakuziikira kandi wanyiza omugagga abaziisi tebabula naye ebiwerekera abazze okuziika ebiwerekera okuziika tojja kufunamu so page 19 olina okumanya kati olina omanya position yo bw'oba olina abagagga in fact kikulu nnyo okumanya position yo mu ttiimu y'abagagga bo mwoli ndi boroboyi nsamba 8 kuba waliwo okubeera n'abagagga bo nga olina ttumibwa butumibwa
ngodduka zambwa leeta kino nodduka balina kutuma sigala bibiriiti nga namba you making a sure gizannya bulungi bwe bakutuma ebibiriiti leeta bibiri ekimu okitereke bwe bakuzaayo owetera mukoona n'okomawo ne bamanya oyanguye ne bakutenda obwangu naye nga waguze bibiri. Page 19 gye mu katabo enkwata y'abagagga ennyonyoogera y'abaloodi. Olina omumanya abagagga bano babakwata bata omugagga talina gwayagala okujjako essente ze era ku page 21 najja ne nkugamba nti omugagga tayagala kufiirwa nsimbi ze wabula abantu mwenna mugenda n'asigaza ssente ze era z'abajja okukozesa okuleeta abalala nga mmwe era yakimanyi bulungi nnyo nti mmwe abantu ne bwe muba mumuvuddeko ekisobola okukomyawo abalala ababafaanana ssente ze lupiya kyova olaba bw'owennuguusa n'oleeta kinnugu bantoni n'obeeramuuko obusungu obwo bulina power banka zino ezikyajingibwa zino zi power banka za iphone ne weeziteekamu akambayaya mbunze ngenda nga gamba batulabire nga gamba abakufaanana abalinga gwe miliyoni ziri akureplacinga tonnaggwera nayo oba tonnagenda ng'akuba essimu kyaba oli wanti taata ndi wano nadduka emisinde red flag tewaliwo muntu alina bukugu mu kukwata nsawo ya mugagga lema kulowooza nti oli mukugu nnyo mu kusitula ekisawo kye ajja kukugoba afune omulala akikwate kyebeetaaga kiri eki kimu kibegabega kigumu kagiweeka ati nakumuyimbirira waliwo awo sayansi omulala taata bazaala n'ababasinga obukulu kati bino byonna tugenda ngenda kwongera okunyweza ensonga zino era wali anakusoma ezi 10 akatabo kano ngenda bajjirayo peegi emu ku emu biki by'olina okukola okubawangaaza era bintu ki ebimanyiiza amangu bw'oba oyagala kusuula netiwaaka ey'abagagga ogikyusa ogende mu ndala olina kukola ki emitendera bw'oba obadde olina bizinensi gy'okola ng'eguza abantu ab'owansi era n'obukodyo obugenda bbaawo oyinza otya okwapinga geemu yo n'oyingirako mu bantu ab'ekinywa ekinene. Extra Digest Business Minds Sunday IBRAH Mukasa ne Chris Ray atutunulira of course a few tujjeyo tunokoddeyoko bitono nnyo kwebyo ebingi bye tukuteekedde ng'ennaku z'omwezi 10 wali ku katikati restaurant Lugogo bypass that is on 10th December. Tulina ba business speakers okuva mu bulamu okuva mu walks of life ez'enjawulo era nga nkugamba ekintu kiri kimu ali ebunaayira you are catered for tofaayo naawe ali e Kampala tukuketarenze fo omusomo gwaffe guno gujja kubeera virtual ate gujja kubeera physical okusobola okulaba nga tuggusa ensonga eno. We shall leave no stone unturned at the end of the day. Tukola ne Gandhi hardware store entinda ku Reed complex nga bano batunda ebizimbisi bituukanye n'omutindo gw'ensi yonna. Abagandi bakugamba ekintu kiri kimu nti beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo okwewala okukozesa material ali substandard. Kwatagana n'Abagandi hardware store entinda. Tugende njagala tutunulire lastly nga tuwunzika Chris njagala tutunulire ebbanja. Is a debt a gun or an ebola of business growth? Kati wano we naleetedde omukugu w'ebbanja mwami Gabulwa Edward nga nayagadde ky'abasinga okukwatako mu bintu ebisinza okutaataaganya obulamu bw'abantu abangi naddala babadde bagezaako okugaziya emirimu gyabwe zibadde ssente neewole. Bintu ki ebibadde bivaako kalusambulira? Bizinensi yalibadde erina bwetaavu ky'obugyewoza oba lwaki yalibadde terina kwewola mu kifo ky'okwewola yalibadde ekyusa location. Bino byonna bigenda kubeera wali era nze nnyina obukakafu nti abantu abasinze okutawaanyizibwa ebirwadde ebinene nga pressure ne sukaali bivudde mu bbanja. Butamanya nnyina kwewola muwendo ki mu budde ki era lwaki oli n'agamba nti ndi musuubuzi wa mmotoka zange zitambula bulungi sina mutawaana kangende nfuneyo 305 nyongeremu. Omuwendo gw'abantu ababonyebonye mu bulamu olw'ebbanja nnyina munene nnyo
abamu basula batunula olw'ebbanja. Sorry. Mulimu saawa zino ndaba ng'aliina tamanyi kiddako kye yasigazizza kuvumaavuma buli muntu gw'asanze ng'agenda kwogera ku byakola. Obukaawu ng'ebbanja limaze okukutuuka emagombe. Ngali kutuuse mu kawompo taata. Okay. Obukaawu ng'ebbanja limaze okukutuuka mu kawompo si strategy. Esasula abakubanja. Yeah. Obukaawu bwongera kusinkinga so deep nti ogenda kutuuka nga tokyalina muntu ayinza kunywererawo olw'obukaawu. Omuntu w'abanjibwa alina kweyisa atya? Obutakwata ssimu z'abo abakubanja is it a strategy? No. Oyonoona byonoone. Okwongera ku mabanja g'olina osasula amakadde is it a strategy? No. To rob Peter and pay Paul ojewe banje kadde is it a viable strategy? No. Okulimirira okutunuulira legalite y'ebbanja lye watwala okuva mu institution gye walijja ogende owaabe is it a strategy? No. Ago gonna makuba agatwala essente zaali badde zisasula akubanja. Ebyo n'ebisingawo ku ebyo ogenda bisanga wali lwe tugenda okubanga tusisinkana, that is wano ku katikati. Of course bw'otunuliramu abantu ffenna bali mu business tulina amabanja at a certain point, but the degree differs. Era n'abatuwa essente zino oba abatuwola ebintu bino banjawulo nnyo. Enkwata yaffe ey'amabanja yanjawulo nnyo, n'endaba yaffe ey'ebintu towards abatubanja amabanja gano oba kye baatuwola yanjawulo nnyo. So tuleese omukugu mu debt servicing and handling oba access to funds. Thank you. Personal, business, yes, ne institution. Mpozi n'eggwanga lyaffe okutwaliza awamu kuba nkimanyi n'abakulembeze baffe bagenda kuba kwe balinga batulaba. So nzikiriza mu ngeri ey'enjawulo IBRAH nsiime extra digest mugoba nsonga abatukyaziza ebbanga gye mutulabidde lyonna zibadde efforts z'abantu bano ababadde ku kamera naddala nga tugenda ku mukolo guno abangi be batamanyi. Tulinayoko Idris Lukwago, tubeerayoko ali Sudani, ne tubeerako ne Tone Sennabulya, tubeerako ne Mwami Daniel Mugoya, nze gwentera okuyita papa Dani, tubeerako ne Keith Kanabi. Pozi ku kamera mbadde nkolanga ne muganda nge IBRAH Mukasa. Yes aya. Omwana wa mukyalani. Omukyala amuyise Sara Mukasa n'omugenzi omwami Waswa Jamada Mukasa. Nga kati enkuyegeze tezikyamukubira nduulu, entamu ye yavuunikwa dda. Okay. Twagala okusaba Allah musaasire amutwale gy'asinga okwetaaga ewali okwesiima saba Allah muwummuze mirembe kakati n'emirembe. Payment systems zaffe zibadde ennaku ezo zaafunamu okutaataaganyizibwa ababadde bagezaako okusasula babadde oluusi bakaluubirizibwa ne tusalawo ne tuleeta enkola ennyangu ennyo esobolebwa buli muntu. Ennamba y'essimu eno gye twateekako ebeerako si kerule wansi awo, eri ku mobile money era ya Airtel. Twayawuddemuko abantu baffe engeri gye bagenda okutuula mu ndowooza kamba wene ku nteekateeka IBRAH setup y'entuula. Kikulu nnyo ekyo. Tugenda kubeera n'abantu abasooka mu maaso be tuyita ba VIP, very important people oba very important persons be basookawo. Abo bagenda kuba basasula emitwalo 10 egya Uganda. Era nga njagala okusiima already abasasudde emmeeza ng'omwami Brian Muliika, full figure, yasasudde sebo VIP. That is good. Ayina sponsor we ali UK yo yamubeereddemu. Mpozi era nfunye ne VIP abalala balinga 8-9 ne bangamba amanya nga sirikire. Mpozi era mu VIP yaffe tuli ba mukisa nti ebitongole byaffe byonna ebikuuma ddembe bigenda kuba naffe. Era nabo be bamu ku bantu abasavingira mu ssakozi zaabwe ez'enjawulo nabo twabayise. That is very good. Twagala naffe omulizi wa Zalendo na biki ne Exodus ne bannaffe bali abalala. So twagala okubeebaza olw'okukkiriza okubaawo. Twaffe tukwate ku bye tumanye ebitonotono tubibaddize basobole okubizza eri abantu baabwe. Kuba abo tukwata ku bakulu ate bajja butereevu information mu bantu bali. So enamba eyita wansi eya 0708 531101
0708531101 eri mu mannya ga Kabogere Christopher osobola okusindika koko 5 kitundu gyaba bagenda okubeera online oba abali virtual 5 beba bagenda okubeera mu tent physical 10 jejo abo betwita mu bakakole abakolamu abagenda okutuula ku zi tables beba basasula emitwalo 10 so bosindika mobile money ojja kujera mu enamba ennyini mu WhatsApp oweereze akamanyago otekewo proof of payment otekeko ne email address yo ticket yo mangu ddala egenda kujja ku email address twalonyeza yekuberinzo okwanguyira bannabulaya erisobola okatinga because twagenzo kiraba nti PayPal Remit Ria n'ebitongole ebirala byonna ebitambuza sente nga bakalubirirwa basanze platform eno nga nzibu nnyo okusasulirako sente ate nga beetaaga okubeera ku mutimbagano ng'ebintu bino babiraba ekifuula vache ey'omutawaana nti content yono bwana amala ogenda ku simu yo not until nga you've lost the phone you can watch and rewatch and rewatch until you did watch oba you delete watch noba nga tokyasobola kubyetaaga so njagala okuyita banna Uganda mu nsi yonna London US Switzerland Netherlands abali Sweden abali Denmark n'okwongera okutumira abawagizi bange naddala abo abataddemu sente okulaba nti abantu bennayise mu VIP banywera ne batuula ne balya ne banywa nga tewaliwo abatataaganyiza abogezi bange abalungi bonna oba ba speakers ba invited guests okuva mu departments ez'enjawulo mwami Gabula mwami Yasini Bakaluba Sekimwanyi owa real estate ono agenda kulambika alambulule atemeeteme asaasaanye alungamye byonna ebigenda mu real estate n'omuntu ayinza atya okwetegeka n'afuna mu real estate then ow'ebbanja mwami Edward naye yatuteekateekedde access to cheap finance n'omuntu osobola otya okufuna ebbanja esaamusaamu oba erijja mu nfunayo then mukyala Eve Nangendo agenda kutunuulira ebitongole byonna ebiwozi bya ssente bukwakulizo ki bwe bitunuulira nga tebinnakuwa nsimbi era sente zino bw'oba omaze zituusa mu bizinensi bintu ki bye bakwetaaza okukola okusobola okulaba ng'osasula bulungi baleme kutwala bibyo ono naye waali then bwe tunaagenda kuwa investments oyinza otya okukozesa business networking yo okusobola okugaziya emirimu gyo omwami Margaret Kajoyina Amot agenda kwongera okunyweza atulage butya bw'osobola okugaziya emirimu gyo ng'okozesa business networking then omwanjuzi era omutesitesi omukulu si kerule kamwakwogera nveeyo nange nyongere okukatiriza business ideas business networking enkolagana yaffe n'abalala n'ebintu ebirala byonna byomanyi mu business tuyinza tutya okubikwata ne tubissa mu nkola ne tulaba ng'obulamu bwaffe tubutereeza awo wenja okubayitira mbakunge mujje mu bungi muggweyo tenti tulinayo abantu 10,000 muyinza obutagijjuza naye bwe munaaba muzze mu bungi tujja kusala amagezi butya bwe munaabeerawo kubanga tuli mu kisaawa ate kinene kama abankuumire abampeera omukisa tusisinkane ku lw'omukaaga abadde tandabangako jangu nkwateko mu ngalo tunyumyemu twokubye ku kifaananyi pozi era kambakubirize okumentaininga batuwadde enkola gye tugenda okugoberera mu kifo ekyo mutuuke mu budde omukolo gugenda tandika ssaawa 3 ku ssaawa 3 zennyini abamanyi obulungi bagamba ndi wa lugezigezi naye njala nnyo okukwata obudde ssaawa 3 omwogezi asooka ajja kuba atandise ku ssaawa 4 asooka ajja kuba amaze ku ssaawa 4 zennyini owokubiri atandike ku 5 abenga amaze ku 5 paka 6 abenga okuva ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 tugenda kubeera mu kumanyagana nkola kino kuwanyisiganya ku 7 paka 8 kya misana 8 paka 9 omwogezi omulala 9 paka 10 mwogezi mulala ne 10 paka 11 mwogezi mulala ku ssaawa 11 n'eddakiika 25 tujja kuba tufundikidde n'omwogezi waffe asemba bwe tunaavaawo ffe tubasiibule buli muntu anoonye gy'alaga naye ate tugenda kubawoko ekyenjawulo nti tugenda kubasibirira entanda y'omwaka 2023 tuyingire nga tunywedde bwe tunaatuukira mu 28-29 tugende twongereko essaala 2023 buli muntu abeere mu nsi ey'okwesiima ey'ebyessente ezitalinaako ateteeganya. Extra Digest mugoba nsonga. Thank you so much Chris. Tujje on time, tujje mu bungi, tujje on time. Tulabe nga tulina kye tuwongera mu kumanya kwaffe because okuyiga n'okumanya tekuyina kkomo. Njakobaza Idris, Daniel, Keith, Antone, njakobaza Gandhi Hardware Store, mwebale kututeekamu ssente.
omukulu Dance Mugabe nkutumiddeko nnyo taata. Blessings from the Almighty. Nsigadde nze IBRAH Mukasa. Mbagaliza birungi byerere. Enjoy your Sunday. See you next week. Nga tusinzira wali ku katikati restaurant Lugogo bypass opposite DHL. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.